Ku ntandikwa ya wiiki eno ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu yavaayo n'agoba bakkansala be babadde akulembera nabo ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti eno. I wish to nominate the following members as the new district executive of Kalungu, as I was inspired by the spirits of Kalungu. Kino nno kyewuunyisa bangi olw'okuba munna Nuupu nga ne be yagoba nabo baali bannakibiina kye n'abasikiza banna NRM okusinziira ku ssentebe ono Nnyombi Mukyebika Amaadi obulyake bwe bwamusindiikiriza okugoba bakkansala bano. I didn't come here to create wars. I didn't come here to say that so is my enemy. Kati bakkansala bano nga bakulembeddwamu Gerard Kiggundu abadde amyuka ssentebe ono ne Charles Kalyango batangaazizza ku nsonga y'okulya enguzi eyabasibiddwako. Ffe ekyatugobya kulondoola babbi ye nga ababikkiridde. Nze woofiisi eno ey'enguudo ngimazeemu omwezi gumu. Bwe natuukayo ne nsanga ng'enguudo bbiri ez'eggombolola y'e Lwabenge ssente zaazo baazibba. Ne muyita mukama wange ne mubuulira. Ne mbagamba nze ng'omukiisa Kikira Lukaya nkooyo okuwulira amaloboozi ga 20%, 30%. Tunasigaza ssente kyezigenda okukola emirimu. Batubuulidde nti n'ensonga eno baagitwalako ewa RDC. Yabuuza nti mu bantu bano temuliimu bantu baffe. Ne mugamba obaani bw'abeera yeetaba mu kubba ssente gwekola buvunaanyizibwa bwo ng'omubaka wa pulezidenti kyatakola. Bagamba nti bagezaako n'okuzuula lwaki ensimbi z'enguudo eziweerezebwa ate ebitundu 3% ziddizibwayo e Kampala nakyo bwe baakirondoola ne kibasuula mu ntata. Era njagala kukuba omulanga eri ebitongole bya gavumenti ebirwanyisa obulabbayi n'obukenuzi bijjeko e Kalungu bitunule ki ekiri mu nguudo z'e Kalungu. Ssente mmeka ezikozesebwa, ssente mmeka ze babba, ssente mmeka ze tufuna. Era enguudo z'e Kalungu mu disitulikiti ze tulina wano ze enguudo zokka wali enguudo embi kubanga okukenenula kusukka. Yinginiya w'enguudo mu Lukaya Town Council ayogerwako Achilles Kiwanuka Ddaaki ebyogeddwa bano abisambazze ku lukomo lw'essimu. Sibimanyiiko ebyo nyabo. Sikimanyiiko ssente zikola enguudo zikola nguudo era. Nekujjako omuntu ng'agambye nti enguudo tezikoleddwa. Naye ssente z'enguudo zikola nguudo. Waliwo n'ebbaluwa gye tulabyeko Charles Kalyango gye yawandiikira akulira abakozi ku disitulikiti eno ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi oguwedde omwaka guno ng'emutegeeza ku bubbi obwali bugenda mu maaso ku nguudo ezimu. Bakkansala bano balumiriza ssentebe Amaadi okugondera ebiragiro ebimuweebwa banna NRM nga n'okubagoba alina ebiragiro gye yabijja. Mu bigambo bye yaŋŋamba sandi bagobye naye mbagobye ku biragiro byayisa Ssekindi. Nasooka neŋŋaana omukazi n'atuuka n'okunkwata n'antwala mu Seemwayi. Tugezezzaako okunoonya ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombi Mukyebika Amaadi n'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalungu era nga ye minisita omubeezi ow'ebyamazzi Aisha Ssekindi ku ssimu okutangaaza ku biboogerwako naye ng'essimu zaffe tebazikwata. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.